kwogera ku kigambo okukula okw'omukristaayo. Omukristaayo akuze abeera atya era afaanana atya? Owaayo oyinza okweyita omulokole kubanga olwaleero oli mulokole, omaze ennaku nnyingi oli mulokole, osoma bayibuli, osobola okubuulira, naye nga tonnaba kukula era okyali mwana muto wadde osoma bayibuli wadde obuulira. Amiina. Omuntu akuze okukula kwongera ku muntu okutegeera. Omuntu akuze aba n'okutegeera. Omwana bw'aba yakazaalibwa okutegeera kwe kuba tekuliiwo, kuba kutono, kujja kukula mpola n'amanya nti asobola okuyonka, n'ava kuyonka n'atandika okubeerako by'ayiga nga yeeyongera okutegeera. Naffe abakristaayo bwe tutyo, bwe tukula, tukula mu kutegeera ne mu kumanya. Omulokole nga tokuze mu kutegeera na kumanya, oyinza okuba nga okyali mwana muto, oba osobola okukona n'omalamu emyaka n'obeera nga omuntu akonye mu bulamu buno obwa bulijjo asumbuwa, kubanga ojja kwesiŋŋaana nga tasobola kwetwala gy'alina kgenda. Ayinza okwesiŋŋaana nga aziŋŋamiraawo emirimu eminene agikoleraawo kubanga yakona. Asobola okubeera nga tasobola kutambula kuva mu kifo kimu kugenda mu kifo ekirala kubanga yakona. Kati osobola okukona naye n'okulako ebintu ebimu. Omuntu akonye nga mukulu oyinza kati nga kati nina kalabika ng'akakulu, nga balaba mutwe gwe munene, nga gwegulaga kubanga omutwe emirundi egisingago gusigala gukula, amagumba ne geesibira muli bwe gati, n'ogalaba nga omuntu oyo mukulu lwakuba yaziŋŋama oba yakona. Kati ffe abalokole abakristaayo tuteekwa okukula. Gamba munno kimugambe oteekwa okukula. Tukula mu kutegeera ne tukula mu kumanya. Omuntu akuze aba ayawula, atannakula tayawula. Omukristaayo nga tonnamanya kwawula ekirungi n'ekibi tonnakula. N'ekigambo kya Katonda wano nakyo kitwetaagisa okukimanya, tusobole okukyawula eky'omubi n'eky'omulungi, kubanga bayibuli etulabula nnyo ne ku bannabbi ab'obulimba, naye atannakula tasobola kwawula nnabbi wa bulimba. Omwoyo gw'obulimba tasobola kugutegeera okutuusa ng'akuze n'avaawo waali n'asobola okubeera nga adda ku leva endala. Amiina. Kikwetaagisa okukula osobole okwawula. Amiina. Okwawula n'obeera nga osobola okusengejja ekirungi n'ekibi, kubanga ebirungi n'ebibi bigenda kusigala nga bijja mu maaso go. Bw'oba tokuze ojja kumala galya, ojja kumala gafaabiira, weesiŋŋaane ng'obuze ovudde ku mulamwa. So weetaagisa okukula. Omuntu akuze aba asalawo, aba asobola okwesalirawo n'agamba nti kati nkuze. Kyokulaba abaana abato kebe mu bayibuli tebasalirawo nti abaana bato basalirwawo, naye omuntu omukulu bayibuli temusalirawo. Omwana omuto bamugamba kugoberera nnyina oba mukadde we, era obutuukirivu bw'omwana omuto bubalibwa ku mukadde we. Bayibuli bwetyo weyogera, naye waliwo ebiro gw'omuto lw'ovaawo nga kikwetaagisa okwesalirawo. Emyaka 12 bayibuli ekulaga ng'otandise okusalawo. Olusembeyo Lusoma 14. Tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwa nga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Bwe tuba tetuyize, bwe tuba tetukuze ne tubeera ng'abaana abato, tutwalibwa buli mpewo. Bw'olaba omulokole atwalibwa eno n'eno, kitegeeza nti oyo muto.
kigambe muno gwakyatwalibwa neeno okyali muto kikwetaagisa okukula nti nga batwalibwa ng'empewo bayuugana eno neeno tebalinawo basobola kuyimirira bayinza okubeerawo nga bawuliriza kulinda muliro bwe gwaka simanya wekitoola simanya webikola bitya mukama mulungi tulina okwegendereza ekigambo kya Katonda tukiyige tuleme okutwalibwa buli mpewo na buli njigiriza okutwalibwa buli mpewo agandatya nga tuyugana nga tutwalibwa buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu n'enkwe nga tugoberera okuteesa okw'obulimba kati omuntu atakuze aba atwalibwa buli mpewo naye onokula otya obutatwalibwa buli mpewo ng'oyize bayibuli gamba muno yiga bayibuli gamba muno kola ekikwetagisa okuyiga bayibuli togenda kula wabula ng'oyize bayibuli bw'onoosoma bayibuli yegenda okulaga Kristo togenda kutegeera Kristo wabula ng'osomye bayibuli ate Kristo yagenda okulaga Katonda Taata teri mulala agenda kulaga Katonda Taata wabula Kristo yagenda okulaga kubanga bakristo abajja mu nsi bayibuli eboogerako nga bangi ojja kusoma bayibuli eno ekutegeeze Kristo bw'onooba togitegedde nga totegedde bayibuli bakristo abagenda okujja bagenda kuba bangi bayimirire mu maaso go nga beeraga bokka olw'obubonero olw'ebyamagero nti nze Kristo ng'abayinza okweyita abasajja ba Katonda abakyala ba Katonda bayinza okweyita bannabbi bayinza okweyita abantu mu biti eby'enjawulo naye bw'onootegeera bayibuli oli anaagenda okuyimirira mu maaso go kubanga okuze ojja kusobola okwawula kubanga omuntu akuze aba n'okwawula n'amanya kino ekiyimiridde mu maaso gange si kituufu kino ekiyimiridde mu maaso gange kya bulimba ate buli awali ekituufu wateka okubeerawo ekyobulimba buli awali original bateekawo duplicate oluganda lutuula buli awali original bateekawo duplicate naye ebaawo so kati kikwetaagisa okumanya nti kano akasente bwe kaba nga keeka original nkategedde ntya mwattu bakoppa abayaaye bakoppa gamba muna abayaaye bakoppa sente nga zigenda okufuluma nga bakiyita specimen nga olupapula nga kwe basooka oddiraga nti zinaaba bwe ziti omuyaaye akatunuulira bw'ati nga tezinnafuluma mu Bank of Uganda nga bakyatulaze bwe zifaanana omuyaaye nga zatandisa dde okukola ki azifulumizaawo gendoka nti nze nsoose okukwata bukapya era abantu abasooka okukwata ssente empya wesingana nga basinga bakutte ebicupuli ente zigenda okujja ng'ebicupuli byayitamu dda olaba bakwata ebinusu bino eby'ebitaano olwalaba ebinusu bwe bifaanana ne babireeta mwatyo ebipya byagenda okujja abantu batandika okugezesa nti ekikadde ekicupuli kikola bwe kiti nga ekicupuli kyayitawo dda kyalwawo nekitandika okuba nga kivaako oba bugolodigolodi obo kitandika okukunjuka kisiiwuuka mukama yebazibwe so twetaaga okumanya mukama waffe naye tunamumanya tutya nga tuli mu kigambo kya Katonda Yesu tugenda mutegeera nga tusoma bayibuli bwe tunamala okusoma bayibuli ne tutegeera Yesu ate ne Yesu n'alyoka atulaga Katonda mukama mulungi kubanga bayibuli eyogera mu Luka 10:22 kati bw'oba oyagala okutegeera n'okumanya Katonda nti ye taata fuba nnyo okumumanya okole kyayagala obeere omwana omuwulize
ojja kulaba omukwano gwa taata. Mukama mulungi. Bayibuli esomye etya? Luka 10:22 byonna byampeebwa kitange. Tewali muntu amanyi omwana waali wabula kitaffe, newankubadde kitaffe waali wabula omwana, n'oyo omwana gw'ayagala okumubikkulira. Nange nti Yesu yagenda okutulaga Katonda, yagenda okutulaga taata. Bayibuli egambye tewali muntu amanyi omwana bw'ali wabula kitaffe. Tewali muntu amanyi kitaffe bw'ali wabula omwana, n'omwana gw'ayagala oyo okubimubikkulira. Kati asobola okubikkulira Katonda taata ali ogwo ye Kristo. Kristo genda mutegeera nga osomye. Bw'otosoma Bayibuli, bakristu bangi Bayibuli beeyogerako abajja mu nsi nga beeteekawo olw'okuba balina obubonero, naye jjukira Bayibuli eyogera ku biseera bino eby'oluvannyuma, eyogera ku bannabbi ab'obulimba nti balikola ebyamagero bingi n'obubonero bungi. Bayibuli eyogera mu kubikkulirwa negamba nti ogusota gulisobola n'okussa omuliro, naye nagwo gulina ababaka baagwo. Kati bw'olitunuulira obubonero ebyamagero n'omuliro ogwaka, ogenda kugoberera bakristu ab'obulimba. Kikwetaagisa okumanya Bayibuli ekulage Kristo, Kristo akulage Katonda, oba akutwale ewa taata amukulage. Kubanga Bayibuli egamba nti ye yekkubo n'amazima era n'obulamu. Mukama mulungi. Era nga ye bw'ayogera nti, nsomera Matayo 11:27, kubanga oyo ye bw'ayagala amubikkulira, lwongera kunyweza kino, gw'ayagala Kristo gw'abikkulira n'amubikkulira omwana. 11:27 ebintu byonna byankwasibwa kitange, so tewali muntu amanyi omwana wabula kitaawe, so tewali muntu amanyi kitaawe wabula omwana, na buli muntu omwana gw'ayagala okumubikkulira. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakoowera abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kati Kristo nti ye yamanyi taata, ebintu byonna byamukwasibwa, wabula ye gw'asiima n'amubikkulira. Gwe okutegeera Katonda bw'onoomuteekako okwagala kwe, kubanga nti anteddeko okwagala kwe nange kye ndiba muwonya. Kitegeeza tulina okuteeka okwagala kwaffe ku Katonda tutya mu bubonero obwo bw'olaga, okwewaayo okwo, obuwulize bwo, obugonvu bwo, okukola okwagala kwe n'obeera muwulize ng'okola ng'ekigambo kye bwe kiri. Mukama mulungi. Omuntu akuze kimuyamba okutambula nga bwe kisaanira, naye bw'oba tonnakula kutegeera Katonda, Bayibuli wali etulaze osobola okuyuugana eno n'eno, osobola okugwa kibuyaga n'okukola ebitasaana bingi, osobola okutwalibwa buli mpewo. Bakolosaayi 1:10 kuba otandikira n'olwe11. Naye bw'olokoka n'otegeera Kristo n'okula, otandika okutambula nga bwe kisaanira omulokole.